Lino ly'eddwaliro lya Kitongo Health Center 3 erisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana. Eddwaliro lino lyalumbiddwa abazigu mu kiro ekyakeesezza olwokutaano ne bamenya sitoowa mubadde muterekebwa eddagala. Bano baakuulise ne bokisi z'eddagala omuli erya Coartem bokisi 83 nga buli bokisi erimu ddoozi 33. Baatutte ebika by'eddagala 3 bye twakazuulawo naye tugenda kulaba nga twongera okwetegereza tulabe. Baatututteko Coartem ow'abantu abakulu obupaketi 83. Buli kapaketi kabeeramu ddoozi 33. Ne batutwalako n'obukebera omusujja gw'ensiri bu MRDTs ne batwala obupaketi 56. Buli kapaketi kabeeramu obukebera 25. Ne batwalako ne kapiso za amoxicillin emikebe 10. Wabula omuwendo gw'ensimbi ezibalirwa mu ddagala eryabbeddwa tegunnamanyika bulungi. Lino ly'eddwaliro eryokusatu okubbibwa eddagala mu Mityana disitulikiti mu bbanga lya mwezi gumu. Baasookera ku malwaliro gali ag'e Nawanjiri ne Kabuwambo, kati naffe ne batubba. We tutuukidde ku ddwaliro lino nga poliisi y'e Kakindu etandise okufuuza obuufu bw'abazigu. Akulira eddwaliro lino Gertrude Nalwanga agamba obutaba na kikomera ku ddwaliro lino nakyo kyayanguyiriza abazigu okukola ogwabwe. Omuntu wasanga wayingirira eddwaliro lirina amakubo mangi agayingira n'agafuluma, so n'omusawo naye naffe abasawo tuba tuli mu buzibu. Eddwaliro lirina omukuumi kyokka kigambibwa nti ebyatuusewo naye yabitegedde ku makya. Omukuumi ono poliisi gwesoose okugombamu obwala agiyambeko mu kunoonyereza. Bwe wabawo embeera abantu beeraliikirira, abantu bagenda ne baga tewali ddagala ate nga mu ddwaliro mweri. Ate kitwongera okufumbira kyekya sikaali. Sikaali simanyi bwe yabadde budde bw'ekiro ne batuuka okujja okumenya wano bwe bati. Omusirikale yayinza okumanya ebisinga wano. Bamenye batya, bazze ssaawa ki n'ebirala binaddirira. Abatuuze ababadde bakedde okufuna obujjanjabi nabo basobeddwa. Kyokka poliisi ebadde tennavaayo kutangaaza ku bubbi buno.